tekyetagisa kuyita mu layini nyingi. Lwaki mwami Una layini ya mukama wo Magogo. Ate Magogo bba wa munene. Kati bonna namba 3 kati kitegeeza buli abamanyi Magogo singa basiiba wa president abaliwa sebo eri abamanyi ne baaye n'aba wansi nze ndi junior staff nga tebaagadde nze ndi wa wansi sebo wali tewaliwo wa wansi sebo wali oli nze bye si byange era nze eryo nayaga nze mbadde ne Naalongo wali mu kibiina ky'FDC naye bukyabeera speaker simulabanga nako yadde omwisi kati lwaki ogamba nti nze nfunamu lumu nali njagala kuyita gy'oli ne ngamba Kimbo woona naawe osobola ate otundira mu bintu bingi olina gwofaanaganya erinnya ng'akola ku ddagala lyabo bakyala nakikati ate yaaba asobola okwetanyira mangu ono ewa Mikiruta ebigambo bye temubikkiriza naddala byayogera ku nze si bituufu ogamba otya ffe tutambuza ensonga eno ey'amasomero wagigoberedde eya ettemu eryabadde gaba nagigoberedde era nenkivumirira nnyo era nengamba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuvaayo ebuulira Abanayuganda oyo omuntu ayasse omuntu ye twakitegedde yamaze omutta yassa abantu wadde abaana bana kozi yabadde ki ekyamuviiriddeko okutta bamuyina ab'amateeka yes nti balina okutubuulira tutegeere ekiki ekyaviiriddeko obutemu bw'abaana abato bwe bati abali innocent mumanyi muli baana bato olina omwana nina abaana olina abaana wamma gwe Kimbo ate oli Kimbo wa muno yatunda eddagala ate kyokuba n'abaana bava mu ddagala gwe tomanyi kiri mu nsi wano abasajja batambula n'obuddagala nze ndi kwoli gino aliwa nze ntikyali oli musoga siri musoga ndi kwoli gino omusajja omusoga yekka yaliira eddagala mu kyogero yabeera ku olwigino gweoba tuli musoga olinayo kojjawo wakojja mbayina ebusoga badde mwebuuza nti olinayo kojja ogamba ebusoga nayo bizinesi zange zenkolerayo oyinza oba wafuna ku byewaffe mbeera nnyo enakalama mbeera nnyo muyiganga omwo mbeera nnyo ebukyaye kasi omwo ogendamu basoga bokka be basobola okusolovinga ensonga y'omu kisenge mu mbeera yonna omuntu n'asigala nga talina complain abasoga akatale ke tulina e Kampala n'okamanyi singa ate mu bakugu nze nekweka beekwe ng'ababitunda sirabamu basoga ndaba bonna basenga baawana byaffe si byakutunda kati nze gwe nkuyamba buyambi nga nkulaba vayagula akususa okusitula n'obuddagaladdagala nenkugamba ndi kati kankuyambi odde ku olwigi n'omujjanjaba ebyo byaddagala ebyo omuntu ogenda ofuna essanyu so gavumenti yandibadde ekola etya gavumenti entuufu mu nsonga ezirimu okufa kw'abantu ensonga eno yandibadde yagisalira dde amagezi ku Kyebuddo ng'era amasomero galiko security alert buli ku nsonga ffe tulina amasomero ge tuweerereramu abaana nga kizibu nnyo omuzadde okwakisesinga abaana eri gye bali ne bw'oba otuumira wa booda akimu omwana tebamumuwa ng'omuntu osobola kuyingira n'okusesinga eri abaana nga tewaliwo omuntu yenna ayinza kubuuza eyo gy'olaga ogenda kukolayo ki ne tuba n'essomero n'ekifo nga kibeeramu abaana abato kuba liri si ssomero nsobi kwogera nga beekavule nze ndi musajja mutegeevu naye kavule si bayivu bempulira bannamateeka abali eyo abayitirivu abayivu naye bye bakozesa ku mutwe bingi biyinza omuntu alina ebintu byakozesa ku mutwe bingi atuuka ekiseera ng'eriyo ebintu ebisiimuuka mu mutwe gwe naye mulimu n'essomero kati essomero anti mulimu essomero naye ono teyagenda ku ssomero ono ekyafiirako abaana bakiyita dekeya dekeya ezo omulimo gwazo abantu bano abatandise okwekula obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti bubamenya nnyo abanafu abazadde abo abanafu abatalina buvunaanyizibwa bumala beeteekateeka mu bintu eby'ekizunguzungu ebitalina makulu nti omwana wa mwaka gumu kitundu akulema okubeera naye oba ng'osobola mutwala wali bamukukuumire wali seefu nnyo omukimayo kawungeezi kati eyo gye baba bagenzi gye bagamba eri seefu ekyali seefu
kati ezo daycares nazo zinakuba za gavumenti. Kati daycare minisita wa education okuggala air aba mutuufu kuba tezirina mateeka gaziteekawo mu Uganda, tebalina baziregulatinga, tezirina we zimanyiddwa. Lwaki bazikeza ne zoperatinga? Annawo bulabika bubadde bunafu bwa gavumenti, naye ewaka wayinza okuba wabaddewo ekizibu nga tokimanyi, naye lwokitegedde ovaayo n'okikola ki nokihandulinga. Obunafu bwa gavumenti ya Mwami Museveni bungi, ate tubwogeddeko emirungi mingi nnyo. Nze kati waliwo n'ebibuuzo ebyekyana ekito byensi kyayagala mukumbuuza, kubanga twogedde ku bunafu bwa gavumenti, twogedde ku bunafu obuli mu byenjigiriza, twogedde ku bunafu obuli mu kukuuma eby'Abannayuganda n'ebyabo, twogedde ku bunafu obuli mu gindi mu economic imbalance eziri mu ggwanga. Abantu bonna mu byenfuna buli lwe babeera abanafu mu byenfuna batandika okukola ebintu bingi ebibaleetera ebizibu. Era obunafu bw'ebyenfuna bwe buvuddemu abantu okutandika okukozesa obuntututu nga balina ebirowoozo bingi. Azadde omwana talina bwagenda amutwala ku ssomero, landiroodi amubanja, tanafuna kyakulya, kyekibaleetera okulaba nti bakozesa embanga, ne bakozesa ice, ne bakozesa simanyi kitoko, ne bakozesa simanyi jjajja, nti obwenge babutumbye buli kiti, nti kati omuntu alowooza nti bw'okateeka ku mutwe tibambi ebbanga eryomala nga tobirowoozezaako nti bivaawo. Naye bantu mmwe nibwona okozesa ebitamiiza 100 bwe bikuggwera ku mutwe ebizibu byewalese we bawo ebiri. Naye guno sigwe mude okusose nga tulaba ekirumba amasomero bwekityo gye byatandika twalabako mu myaka giri egyedda balumba abaana b'ekicwamba, ne tulaba abaana b'e Buddo, ne tulaba abaana b'e Lubiriha, ne tulaba abaana b'Embalala eno. Manyimu ebyo byonna mubyogera. Naye gavumenti yonna ng'efugibwa bayeekera, n'abatuula ku kamera wano okola analysis ku biba bigenda mu maaso, obatyanga. Obuyeekera buba tebwaggwa. Kizibu okumanya gavumenti ya Mwami Museveni teggwesanga buyeekera. Bwe yamala okuyeekera naye n'atondawo obuyeekera obubwe. Mwami Museveni kennyini ayeekera gavumenti ye. Iye ate kisoboka kitya naawe? Nkubulira. Kati gwe nkikubulira ku muzindaalo wano. Towuliranga muntu yenna akugamba kino, nkibulira n'abatuwuliriza bonna bakitegeere n'abatulaba. Towuliranga wantu wonna nti bawandiika abayeekera mu Uganda n'ogendayo n'ossaayo enkoona n'ossaayo ettwe. Ate waliwo yali akiwulidde. Ate waliwo yali akiwulidde. Waliwo wawudde nga babalanga. Gavumenti ya Mwami Museveni ekibimu ku bigiyambye okubeera ng'efuga emyaka 4 esobola n'okukulyetinga ekiringa ekigivuganya. Okitegedde ne kibeerawo. Gwe tewali ku puroguramu nali nkunyumiza creation ya Kyagulanyi bwazazimbibwa mu Uganda okutuuka awo wakola ki? Waali kati kizibu nnyo okumanya abayeekera kintu kino kyazze mu butanwa oba bakimanyi nga puroguramu y'abayeekera nga y'abayeekera nzibu. Kwa Mwami Museveni ku bintu byokka ebimukuumidde mu buyinza emyaka 4 kyagamba Abannayuganda kintu kimu, abagamba yabawa eddembe. Ne bokwenda n'agamba binywevu. Anti kati kiki kyalina okukola okulaga ebyokwerinda nti binywevu? Ndowooza kwewala bintu nga bino nga tekibirabako. Niwe bibanga biweddewo nga tebiriiwo, asobola obikulyetingawo n'abibeezaawo n'ajja n'akwata abantu n'alaga nti security eri ggulugulu n'abatuusa ku Bannayuganda obutemu nsobola obakwata. Tulabyeko ebaze nga bakwata nga bakoze obuyeekera. Kati wantu oli mu kulaba emisango egiri ku gindi, emisango egivunaanwa Minaana yakwatibwa, Nixon yakwatibwa. Emisango ki gye bamuvunaana? Tetwabagamba nga wano nti bomwezi ezitegebwa za gavumenti si z'abantu balala bava bweru. Bano abatanagirinya babakwata, bano abatta n'omwala Suzanne Magala ababirimu ababatuma. Security yennyini yattanga n'ekwata abamu babanga bajje no kale ababanga nkunyonyodde bw'otutunuulira nti Agasirwe ne Minaana be baalumbanga ne batta, ng'era bennyini be bakwata okulaga ensi nti babano tubakoze eki, tubakutte. Kati kitegeeza nti basobola okwekulyetingira activity. Ekigendererwa kiba ki? Kulaga mmwe nti security weeri era ekola.
ate Ssekyute yaleese obutemu ne bubeerawo okukwata abatemudde kiba kitugasa ki anti mukubalaga nti kati muli seefu temuba mubwewalikirira bino bwejja n'okola kino yeekwata abantu kyekimu era noono omusajja eyassa abaana bano naye yakwatiddwa n'ekiyamba ki ti naye ekintu kyonna mu nsi kyotasaagirangamu kyekirimu okufa kw'omwana omuntu ku nsi ebintu byasinga ebisinga okukuluma ku mutima nga ne bw'okolota tekikuva ku mutwe oba ku mwoyo mwana ng'olina omuntu gwaleeta ku nsi fiirwa bazadde bo eddala omuzadde omukyala n'okufiirwa omwana amaziga kuba mu nsi bino ebintu byanjawulo abantu b'osembayo okubeera nga ye mikwano gye egy'amaanyi ennyo asooka mu bulamu abeera muzadde ate omukyala si taata omuzadde omukyala yeebeera bbanka y'omuntu ey'ebyama bye era gwe Kimbowa tolina kintu kye wateresa maamawo akyaliwo gyali tolina kintu kyotya kugamba maamawo tekirigenda wantu mu mikono mirala bamutemako n'omutwa era omuntu bw'abanga afiiriddwa omuzadde we aba aviiriddwako bbanka ye etereka buli kimu ekyomuwendo mu bulamu bwe okitegedde nkifuna ekirala NSSF y'omuntu mu bulamu bwe etandika ng'oggyeko zino eziteebwawo zino ez'abazungu naki NSSF y'omuntu gy'ateeka ku bulamu bwe be baana be be banunuzi b'abenkya nti gwe teriyo mukwano gwo gw'olina wano alibeera ne wabeera n'agamba mbu Kimbowa ali wali abonaabona yeetaaga okuyamba baba mwana w'ekizibu ky'ofuna kimukwatako direct ekyo kindeeta ku kibuuzo gavumenti kyova olaba ne mu ddiini eyaffe ey'obusiraamu omuzadde tabba mwana we ogamba mbu mutata wange yazze wano n'anziba essente kuba akakatibwako okozesa ebibyo ebya kitaawe yes kati omuntu yenna omuntu okuttira omwana wo aba akuteeseeko ekintu ku mutima kyotasobola kwejjako mu bbanga lyonna naye kyetubuuza lwaki ekizibu kimala kutuukawo abantu ne bafa abatasobola kuzzibwawo then ne muvaayo nga mupapirira mukubirira nti mulina kye muteekawo minisita w'education ayagala tukakasa nti jesi miyungu ebbanga eryonna lyabaddewo abadde tamanyi nti dekeya weeziri mu Uganda era zoperating irigale ng'ate minisita education yes era wezibanga abadde yazitegedde nti zoperating irigale naye nga weeziri yagaddeeyo kiki kye bagenda okukolaho ku ndala ze batannagala nga naye abirina nursery school nze ansa zange zendi mubuuza zenteeka ebibuuzo ebyo saagala bibuuzo bya nasale anti nkwa information mbuuza ekintu kimu muyingo ziri yagadde banabegga naye Uganda yonna ejjudde ki zidekeya ne nasale kati dekeya ne nasale zatanagala bazisalidde magezi ki ate nga teziri mu constitution ya Uganda okusoma kwa Uganda kubala kuva mu P1 nasale tebazibala teziriimu naye kino ekintu tubadde tukigambanga nti gavumenti enjaga esusse okunywebwa ekyere nga kumpi buli mu kasente osanga abavuka baginywa n'okwekweka tekukyaliwo bu kampani obutandise okolakola obwenge nga buli wiiki bafulumya obuka by'obwenge obutamiiza abantu bo babuwereddi tubuuza ebyo ebisalidde magezi ki kuba nabyo basaze abaana wali naye ffenna gye tutambulira tutudde ku bbomu tuli victim saawa yonna olengera abavuka nga bajja bwe bati bataano n'obeera ng'omutima gukukuba gwagala kuvaamu n'osanga nga bino ebintu kirunda waategeerera nti eriyo enjaga gye bayita ice n'ategeera nti eriyo embanga eriyo omuggo eriyo obucwiri nga gavumenti omanyi bintu omanyi babatekanga bungi information waliwo twali tugenda oba yali Christmas ababbi ne batuuza press conference ne bagamba kuno tetugenda kubba mugenda kuba ne Christmas ennungi mutambule bulungi
gavumenti netabakwata oba yalina sobi oyo netabakwata yatuza press conference yatulanga bwatagenda naye ekyadda teyabakola teyabalina kyeyabakola naye bawa state of Kampala nga bwegenda okwera mu nnaku enkulu omubbi n'atuza press conference n'awa state of the city naye ebibuuzo ebibuuzibwa mu kusooka lwaki okera obutemu yabukoze Buganda message ki gye yabadde asindika eyakoze obutemu yookero Christophe teyagenze mu West Nile teyagenze mu Acholi teyagenze Teso najja wa message ki gye yabadde asindika era yabadde agisindikira ani kyetuddayo nti ogayirira ekintu kibi ebitundu ebikoseddwa entalo nga mu mambuka eyo eyamala emyaka 2 nga balina entalo zaabwe zaali zeetaaga okuzimbayo rihabu ez'amaanyi okuteekateeka abantu abo n'okubaddiza ebyabwe ebyayononeka n'okubawa benefits ezibayamba okufitinga mu community zino ezitabadde mu ntalo nekuba kusoma ebibuzo bya nebu saa zino nawulira n'obuyambi obwaliyo mu bo bwatandika obubajjako gamba oba baabobba anti be babibbeera tebuliyo nti kati abantu abo abakoseddwa entalo kati saa zino nze nti ogenda e Southern Sudan ekintu so ogenda e Southern Sudan abantu abamaze emyaka 25 mu nsiko mu ntalo zabayekere emundu zivuga ki baba tebakyalowooza nga kirundu obadde wane Kampala okitegeera era muteeka okuddamu okubaseetinga buto okudda mu communities zino kale ekyo gavumenti ekisobola kiba kizibu ku yo kati olwaleero batemudde abaana eggaba kati ne tukubirira era tulinda lwe banaalumba abali mu banka tulinda lwe banaalumba abali mu mizigiti nga basaala ojja kusanga mu makyaki nga mwe balumbye kuzanye nti abafumisa abantu 10 ebiso kyenkugambye nti gavumenti ekyamaanyi erina okutunulira cause yakino bwemala otegeera cause n'odiringa nayo okugikola ki naye mwami Kirunda waliwo ekintu ekimu ekitagatta bulungi mu security yaffe abantu bwe batera batulaga nti twabakutte ebiddako tetumanya recently waliwo omusajja mbu yeetekako bomu yeeteze bomu awe eggaba era still ojjukira wanu emunyonyo nga ku kiggwa ky'abagundu emboozi za bomu zijjeewo toziŋŋamba era naye bwe twakutte nakugambye emboozi za bomu n'abantu basibe kati ababadde mu security bennyini abateeberezebwa okubanga abaateganga bomu ezo ayali akulira ssemwayo ali wakati birungi baatugambye abadde mukwata ebiseera ebyo nga ki ekimukwasa bagamba buli bwanguzi nsonga za bomu ezo Agasiru ali mukomera nsonga z'ebyo Minana ali mukomera lwebyo n'abasirikale abalala kati ate oyagala tudisikasinga ekintu kyenkugambye nti biri bibadde byetegekebwa n'ekirala mwami Museveni tuyambe abantu baba babadde bategatega ebintu ebyo byennyini kufera nga tobawa ssente bawe ku ssente lwaki abasirikale temubawa ssente lwaki abakozi ba gavumenti temubawa ssente ne batuuka okwenyigira mu buyeekera bwe buti omuntu atambula n'emundu temumuwadde ssente ajja kutta abantu n'obalaba nga batandise okutega obufere bwe bakufera bakuggyeko ssente mwe mulowooza abantu abo bisolo awulira nti fulufiga yazze ne bamuwa miliyoni 600 nga yakoledde mu security emyaka gyonna talina yadde akayumba ewuwe nga yasoma abantu bano bamala ne banyiiga bunyiizi era kyekifaananyi kyekiraga kwagwe okutega bomu nga security yennyini mwe mugyetegera neerumya abantu kiba kitegeeza nti wensiteekawo activity erifeeke sijja kuyisa budget gye bagenda kumpa erimu ssente zenfunako ate ogenda okwetegeeza nga ebintu ebyo bitera okuyita nga budget netera okusomwa ebintu modolo ne bateekawo ne bakuumira abantu ku bunkenke abantu be balwala alusa be balina pressure ne bayiwa amagye mu buli nkulungo be balina sukaali ne mukanga abantu bamama baffe ne bafa ne mu byalo gwe bomu weeyabikidde omanye ekibaawo waliwo omulwadde wa pressure ayinza okubeera bomu weeyabikidde n'awona baatulaga ey'emunyonyo wali eri kati ebyo balaga bano abafunye obuvune bwa bomu beekubye nti emukubye okugulu emukubye ki
naye bomu weeyabikidde omusindo ogubeerawo gulina abantu abalala abasobola okwekanga nga balwadde ba puresha oba ba sukaali ne bafa abo abatakwatibwa ku kamera. Kati ye Mwami Museveni talina bukugu bumulaga nti ebintu bino ebimu biba bipange nga byabasajja be, kuba abaana bano bamala ne bavayo ku mikutu ngiraga baatukozesa baatusuubiza kino baatugala tukkirize bino baatufe yetabiraba. Yonna lwaki ensinga za Amerika n'ensi endala ziteekawo enkyukakyuka y'abakulembeze ne babawa n'ebisanja butazimba bwa Katonda mu gavumenti. Kati Mwami Museveni bingi nti aludde mu buyinza alina n'abakola ebikolobero baatyo okwatako ng'akimanyi baafuuka kitundutundu ku ye oba ku gavumenti nga bw'okyejjako gavumenti eyiika. Mulimu abasirikale bano abaalwana entalo abaali mu lutalo nga baabakuba amasasi mu bitundu ebikyamu, esasi ne likwata ku mutima wano nga bali kujjamu ofa nga balina alikulekamu. Kati Mwami Museveni alina abantu abaafuuka ng'ekyo kyenkunnyonnyodde nga waabategulira bw'ati nga woomugambira nti omwesikeko bw'oti agende, nakino kyolimu nakyo kikola ki? Nakyo kiyiika. Nakyo kiyiika. Kati bakola ebikolobero ebyo n'abaleka. Kuba abali mu sekitebe basinga okumanya Mwami Museveni bw'ajja ku bwa pulezidenti abufuna ati. Kati ojja kuyita omuntu omugabe lwaki obbye zino ssente naye akubuuze nze nkusinga gwe yabba obuyinza bw'abantu n'omuvaako. Ekyo kyaliko mu Uganda ku mulembe gwa Milton Obote. Omusajja gwe bayita Oyito Joko yabba emmwanyi z'Abannayuganda mu Coffee Marketing Board yaabwe n'azitunda. Obote n'amuyita omukazi nga amugamba azze emmwanyi ze yatunze n'amugamba nze nasinga gwe wabba wiiru y'abantu okusalawo kw'abantu n'amwesonyiwa. Ekyo kyekividdeko okubanga tulaba life ministers nga yafuuka minisita okuva bajja mu buyinza paka leero. Era kati gavumenti kyesinze okussaako amaanyi ssaawa zino mikutu gyammwe gino n'ebyempuliziganya byonna egenda kubeera nga yebawa n'ebibuuzo bye mubuuza ne bye mulina okukyaza. Tewabiraba mu kalulu bagenda kuteerawo n'abantu kikula kibe mulina okukyaza ku purogulaamu zammwe nti kigiyambe okuuma information eno bakirunda kati gye bagaba okulaba nti tekyakola ki? Tekyafuluma. Tewabiraba mu kalulu emikutu baagitwala wali ku NRM nga be babawa ebibuuzo abamu ne babawa ne channel zaabwe batambulizeeko ebintu byabwe ng'owaayo channel yo ne logins n'oziwaayo ne batuuzaako ebintu byabwe. Kati kyekyo obufere obuli wano. So kati obutemu kika kino bugenda kusigala nga bweyongera. Obutemu obuli wano buli ku kintu eki ku kusalawo kw'Abannayuganda. Kati Bannayuganda basalawo ne batabawa kusalawo kwabwe. Basalawo bwe batyo. Ate basalewo batyo oyagala badde mu nsiko. Abannayuganda olwaleero we basalawo obutawa musolo gwokka mu gavumenti bonna mu Uganda ne bakikkaanyaako. Gavumenti esobola abafuna omusolo baagujjawo guno kati ogugulira ku bintu tuzire bintu kubigula. Waliwo ebintu nga tewotakikozesa tekikusala ng'okozesa ekirala nga bagujja ku kirala. Walabye minisita osulawa Namugongo gwekimanyi nti fe bajjajja basomedde nga yatambulanga olugendo ku makya n'ava Mengo wano n'agenda asomere Namugongo era nadda. Byaliwo naye ensi yakyuka tejja kuddayo eyo. Ensi yakyuka abantu kati emimwa gyakyuka giri nkoona. Waliwo ebitakisobola kuddawo. Bwongo bwamwe bwe butandise okulowooza ng'ebinyiri ebyewunzise nti waliwo ekikyuse. Ekyakyuka ki? Gwe taatawo tokyamuyita taata. Abeera taata. Ate jjajjaawo. Naye jjajja. Kati kiki ekyakyuka? Gwe obwongo bwo babulowoozesa nti waliwo ekikoze eki? Waliwo ekikyuse. Waliwo ekikyuse. Batu brainwashinga. Naye we munaddawo ne mutalowooza nga binyiri ebirowooza nga byewunzise ne mutandika okulowooza ng'abantu mujja kutegeera butya bwe mulina okutereeza eggwanga lino. Omusalo minisita. Bwe agamba wano lwaki nze saawagira Kyagulanyi. Yayogera ekigambo eki
nze omugezi ategeera amangu ne kimala okutegeera. Kyagulanyi muzanyi wa firimu ate era muyimbi. Kati yayogera ekigambo n'agamba ye Mubanda. Togoberera Babanda. Kati ate nze nnyinza okugenda mu firimu ne mpagira Omubanda. Anti yabeera firimu star. Firimu star eba n'Omubanda ne firimu star. Omubanda afiira mu firimu tagimalaako. Sebo. Era nze Kyagulanyi Kasa yagamba nti ye Mubanda. N'omuggyako engalo. Era namuggyako engalo ne ntandika kunoonyereza lugero lwa firimu star waayo yaani ono mwalinga Omubanda. Era nagenza olutegeera ku ntikko nga firimu star mutegere naye Mwami Museveni. Era ng'Omubanda ali mu kwekweka, ali mu kudduka, ali mu kola kyali mu kunoonya firimu gyeggwa n'enfaayi gy'afa. Maye mulimu Ababanda abalina amannya nga mu firimu ate tebamuyise nnyo nga bano bawagira. Ng'erinnya lye ly'amaanyi. Nga bali babakuba ne bafa naye ng'ono Omubanda naye esasiri erimutta. Bamukuba n'awunga naye bamukuba garabba n'agenda. Mwami Kirunda, minisita ow'ebyenjigiriza w'ekitiibwa Muyingo okuyimirira n'agamba nti wano essomero lino n'ebiriraanyeewo deke eno n'amasomero agatwalibwa minisitule yonna ng'ayemereza nga we tukyakola okunoonyereza. Yabadde ne Moral Authority okukola ekyo bizinesi y'abantu abazadde abaakedde ne bawaayo fiizi waabwe first term n'ayimiriza mu baana abo mulimu ne bakandidate mulimu ne baki. Naye nga scenario ze zimu zakabeera ewuwe etali emu etali bbiri etali ssatu. Omwaka oguwedde abaana bali basatu bafiira ku ssomero lya Muyingo. Nga bafaaki. Omu bagamba yagwa mu swimming pool. Omu yali wa Kiso, omu yafiira mu ddoomu, okubiri mbu yafiira mu swimming pool, okusatu yali musomesa. Ne bibulaabula bwe bityo mu mwaka ogugumu. Abazadde b'abaana abo ne bakola ki? Bagezaako, bagenze mu makooti. Towulidde nga nkugamba nti era bwongo bw'abantu batategeera. Kati era Abannayuganda abawulira ebyo byennyini nga biri mu ssomero eryo era be bateekayo abaana. Ate nga ne fees w'amaanyi. Anti kyenkugamba nti abantu balowooza nga binyira. Nze ngenza awantu abaana bange we mbatutte basomere nga ndowooza bali safe. Watandise okufiirawo omwana asooka mu ngeri etategerekeka. Ne wafiirawo n'owookubiri mu ngeri etategerekeka. Ne ninda n'owookusatu omusomesa addako bw'abeera wange. Okwewala ebyo omwana omujja biseera. Nkugambye nti Abannayuganda bennyini entegeera yaabwe ya kisiru. Kati nze kulira essomero lyaba teryetaaga na kuyimiriza. Omuntu n'atambula n'ayita ku ssomero n'agenda abaana gye bazannyira nga si staff. Natta abaana. Naye nga wakyaliwo n'abazadde abalowooza nti era babadde balina okukeera bazzeeyo abaana. Kati naawe owagira kya minisita okuyimiriza essomero? Immediately. Kati olowoozeza ku balala abamaze owaayo. Era ne mukyandowooza ekirala nti gavumenti buli lwejjawo ekintu eteekawo alternative. Bwe kiri. Alternative y'abaana ababadde basomera ku ssomero ekyo Muyingo yawadde eriwa. Muddeeka tuli bayita nga okunoonyeza kuwedde. Bakole batya? Tulikomawo ne tubayita nga okunoonyeza kuwedde. Tebajja kufuna special exams, tebajja kufuna special fees. Naye lwaki buli lunaku olukya gavumenti ya Uganda eyongera okwejjamu obwesige. Yo yennyini okulaga abantu tesaanidde kubeerawo. Katukozese yeewa ye Kenya. Kuba essomero libanga abantu bakola kkubo. Buli lwoba ogenda okola ekkubo lino eridda Mengo Lubaga owateerawo diversion okulyetingawo alternative endala abantu we bakola ki bwe bayita. Nabana abaana abeewandiisa nga bali mu kusoma taamu zitandiika gavumenti yabadde erina okuteekawo alternative. Kati alternative y'ekyebeera ki? Teeka security ku ssomero ku baana batwala amasomero malala. Regulation z'essomero tebazirina mu minisitule ya LF. Bazirina? Kuba